osibye tesebo. Twategeddeko nti mwagala kuzzaawo golden band. Ekirowoozo ekyo ani yakireese? Ndowooza ffenna tuli wamu mu kirowoozo ekyo kubanga golden band yali esseemu lockdown we yajjira n'emabega wali n'ekyo ekiseera kye twalabye nti akampani ffenna tusinga amaanyi tugamba ndowooza ekyo ekiseera tuzzeewo golden band yaffe tuyite abaana tuba training tuddemu ate okuweereza nga bwe twakolanga era ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwokubiri 2022 tuyina auditions zigenda kubeera ku autospa wano e Munyonyo okutandika n'essaawa 4 tuyita abamanyi okuzina abamanyi okuyimba abamanyi okuzannya bajje abaana abasunsuddwamu tutandike practice then after practice tubente tutandika performance. Mwenammwe munaasigala mukyayimba oba mugenda grooming abantu tubatwalinga ba directors? Basically tuli ba directors ne waliwo abaana bemugulumize nga tebannaba kunywera kitujja kusooka tuyimbemu banywerere ku ffe then bo tubasindike ffe ate tube tuddawa tudde emabega. Golden band nga tinayawukana mwali bameka baalimu? Golden band ereeta abantu bangi naye ng'erina ba directors erina Mayinja Ronald erina Mr. Ssemakula erina Kavuma Musa erina ne Seruga Fred. So awo tusinziira ne tuyita ba members asobola okukola n'agamba nze nkomye wano n'avaamu then muyita abalala but those four they are the directors. Ate abayimbi abayimbi baalimu bangi era kati manya abamu bayinza okudda abamu bayinza obutadda but what is constant is the band is the company. Mayinja ebbanga eriise mu myaka egisenga 2-3 mubadde nnyo ebyobufuzi abamu embeera eyo tegenda basumbuwa nti wayinza obbaawo bannammwe abatayagala byabufuzi? Ndowooza bino tetuli mu byabufuzi bino tuli mu byakuyimba music era gwe tugenda okuba tuyigiriza abaana bwe tugenda okuyigiriza si baganda baffe si baddiini zaffe abamu si bamawanga gaffe wabula abamu baana baganda bammwe actually abali mu kubuuza n'olwekyo bwe mba muyigiriza saagala kufaayo wa kibiina ki saagala kufaayo wa ggwanga ki saagala kufaayo wa ddiini ki muyigiriza music n'olwekyo saagala kibiina ki kyabufuzi kimulemesa okuyiga. So politics si gwe tulimu kati tuli ku talent kuziyigiriza abaana. Basically ffe emyaka gye tutuuseemu tuza ke kaseera tudde emabega then tudirectinge abaana abato batwale ekintu mu maaso. Era abasinga mufunye ku ssente era ndowooza ne ego ne yeeyongera. Ego zammwe zinaasoboka mu gurupu? Ebintu bibiri ebituwaayiriza ekyokufuna ku ssente otuwaayiriza n'ekya ego kituwaayiriza era ekyo mbadde nsaba okimenyerewo mu kamera. Ekyo kimenyeewo ondwe bali kukimenyawo essebo naye ebyabaawula tebibaddemu. Tewali byatwawula tetwawukanangako wabula ebibaddewo byeze kuba nti tubadde mu covid newajjawo lockdown ndowooza byenja okubala otherwise tewali byatwawula biri personal. Mayinja kasaawa zino mulina ego eyinza obutakwatagana nti negundi oyinza obba ogyewulira nga n'emiisa kyagyewulira temukyasobola kukolagana mwina. Kyenakugambye nti ekintu kyotuwaayiriza tetulina ego ebirala byonna nja kubikuddamu but I can't allow you to defame me at least not in front of my eyes. Ekyo sobola kukikkiriza waakiri nga tokyogeredde mu maaso gange. Tetulina ego siga malala ago tetugayina abantu be bakama baffe tetusobola kukola malala singa bw'oba oyagala amalala ogende wo mu ddiiro oba mu lujja n'okola amalala go naye mu bantu be bakama baffe ffe tuli bakozi b'abantu. Ebbanga limumaze nga temuli mwenna nga temuli nga bandi bintu ki by'oyinza ogaba byemufiiriddwa? Obingi oba byofiiriddwa gwe ng'omuntu byewandibadde wakivi? Bingi obumu bukola kinene wabwe mba obumu nzere bwenjiya luyimba misa kyalina waatuula nampabula era nakati akyampabula noona alina waatuula nange nemuwabula so okuwabulagana kikulu n'osobola okufulumya oluyimba nga luyidde ng'olaba nti lutuuse naye gonna tegaba amagezi go mubaamu okuwabula kwa banno.
tetuyinza tuuka ku kiseera nga era ne muddayo ne mwawukana buli omu n'atandika gundi ennyo nga buli omu ayagala afuuka director. naye Golden yali yawukanyeko nani? Are you talking about what are you saying? Nti bano ne baawukana ono nga buli omu ayagala temuyinza tuuka kiseera kale ne mwawukana kale eri omu ayagala afuuka mwafuuka bize temudde ne mufuuka bize ebyokuyimba ne musooka mubizikizaamu. Tetufuukangako bize. Bannamawulire mwakolayo ekintu kimu ekyali kyaleetanga obuzibu. Bwe twaguluminganga omwana nti oba Mayinja ayimbe ne Caritas musobole okusika eri audience y'abatejje noono kisobole okusawundinga mu bantu asobole okutunda amangu nga mugamba oyo ate omwana omuwala omuto atayimbye n'omukadde kiba kitya bambi ng'omwana afuna okutya. Bwe twagambanga nti Kalo Nantongo yimba ne Ediyawe nkifuna bulungi yimba ne Ediyawe nti ate Nantongo atayimba ate n'omukadde so abaana nga mubasamu inferiority complex. Naye nsuubira kati bagumye ekimala we can work management mugitulekere nammwe ekyokutuwabula we tukoze obubi ekyo nammwe mukisigaze. Oleze noleta ensonga ya Caritas noleta ensonga nti ensonga ezimu ezasinga okubagira nti ne muddako ebbali nga mumalamu abaana amaanyi. Si tubamalamu maanyi abaana bano mubagabana kyokka era mugenda kukola auditions. What do you mean okubagabana? Ngono wa mutanga omulala amukwala. Those are your words. Ebyo ebigambo bye mwakozesanga to demoralize, to defame. Bye bigambo bye mwakozesanga ebitaali bituufu n'akamu. Mayinja omuntu agenda kwebuuza agambe mukuzaawo Golden lwaki temuzizzaawo Eagles? What? Mufo ky'okuzaawo Golden Band lwaki temukomezaawo Eagles? Anti kaakati tutandike kimu ku kimu tusooke kino kubanga tojja kugamba nti ozzaawo Eagles sooka byonna biddewo bibe nga weebiri. Nowa Eagles azzeewo, nowa Golden azzeewo, n'omulala azzeewo then mugambe tugatte. Tosobola gatta kitaliiwo. Ofuna kyegamba bisooke byonna bikomewo. Golden ekomewo, Cream ekomewo, Eagles ekomewo, then bwe wabaawo obwetaavu tugambe kati tukwate ebiriwo tukole ki tubigatte naye tosobola gatta kitaliiwo. Tulina kusooka kuzaawo. Mwasoose kulaba Africa banding ekola bulungi nga bali wamu Kongo nammwe tubadde inspired by Africa naffe katuddemu tukolere wamu. No. Ekyo si bwe kiri naye tubadde tuyina okwongeramu amaanyi mu kintu kyaffe. Olw'ensonga nti kampani ziba ziyita abaana ekiseera kituuka abaana ne bagenda ekiseera kituuka ate ne bakomawo. So era mmanyi ne bano be tuyise bajja kujja abaana babayize ate nabo bakole ebirala tetuyite. That's how we work. Mugenda recruitinga bawala bokku. Musajja gwe tompayiriza. Tuyisa abawala n'abalenzi naye twalyagadde nnyo ng'owezezza emyaka 18 n'okusingawo. Yes. Nziramu okujjukiza abantu nti ennaku z'omwezi 21 omwezi guno ogwokubiri tugenda kubeera ku Autospa bannange mujje mu auditions abaana babalondeddwamu tugenda kutandikirawo practice then after practice tutandike performances. Tulina emizannyo mingi, tulina omuzannyo the divorce party ogwo gumugenda okusooka okuyiga then tuzeeko omulala the gun business ogwo nagwo muguyige. Tugenda kuba tukola music dance and drama gwe tugenda okutandika naye. So twagala abazannyi abazinyi n'abayimbi. Mulabe nga waliwo obwetaavu oba waliwo eddibu eriri mu industry nemugamba bannaye katukomewo eddibu tuligale. Situjja kugamba ddibu wabula tulaba nti tukyasaana okuguluminga bandi ffe bamu ku baatandika bandi bakubakwatidde band music bwe tutayongere kuguluminga abaana bapya bajja genre yaffe eyinza okusaanawo. Like nga tetutunulidde ekintu kirala kyonna. Bandi zino ezasookawo abayimbi abasookawo buli omu akimanyi eyo gyali. That was good music. Okusingira ddala music ono gwe tukuba ennaku zino oyo music yali mulungi nnyo era nange mu bandi yange music wa Golden Band oyo nina ennyimba z'ennyimba eza Misache eza Mayinja kwegamba I think it's a very good idea, a very good idea okubeera nga baagala kukizaawo. Tolowooza muntu abantu bayinza obba tebakyesobola olwa egeeyo gye balina nti abamu basukkulumye ku nsimbi n'amanyi. Anti kakati ebyo bitujja birekera bo kati ffe ngaffe abanoonya music kati bo baba babeereyo ne beekuba ne bayomba
ffe kasita baba nga bakoze eki nga bakoze music ne tumuwulira nze ndowooza it's a good idea okubeera nga nze ndowooza bagenda kukola bulungi nga bakizzeemu then obusanga basalawo okurecruitinga oba wadvise okurecruitingamu abaana abato abo bakyasobola okukubanga bali bokka nedda balina okurecruitingamu abaana abato because music is full of ideas ebintu biba bikyuka every now and then era abaana abato bambi baba very important nnyo okwongera mu kintu kyokola ffenna bulijjo wano twongeramu abaana kati waliwo omwana omuto eyakajja yakatandika okuba engoma bannanga akuba ayinza okulowooza nti nno yazitusookamu okitegeera so new ideas zibeera good okubeera welcome ate gange nze Maria Gorech Nakani naali agadde Gold Band eddewo kubanga batukubira emiziki eginyuma ate gya myaka gyaffe kati n'olwekyo tuba twagala nnyo bakoleki bakomewo baddemu bakoleki tubawagire baddemu nabo baleete music waffe ow'emyaka gyaffe buli muntu wabanga ayimba ku lulwe ekibeera tekibakolera Mayinja nayimba ebye ne misaaki nedda tebo kuba bava dda nga bavudde dda ekintu kyabwe bakitandika nga baki nga bakyali wansi kati n'olwekyo balina okuba nga kati gye bakuze emyaka gyabwe ne babeera ng'ekintu kyabwe bakigase bw'okiraba kiringa nga woonobeera n'omusajjawo nga muvudde mu buto kati we mumala okula ate kati ne mutandika okwawukana gw'olaba bijja mugolde naye yasinga okusanyusaamu gwe yali asinga okunyumira olaba amaanyi yali asinga okunyumira ndowooza misaaki Ssemakula omulala Geoffrey Tayo Mayinja yali takolera bulungi Mayinja yali takolera bulungi ankoleraye muwabaawo ekisinga ne Mayinja ankolera naye bonna kale abantu abali omu balungi ye